Balamusiza nnyo bassebo ne banyaba abanda bano ku Dream TV, mwebale kubeerako, mwebale kubiriza enjiri y'amazima ate n'okujagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nga tugenda mu maaso n'olunaku lwaffe olwaleero, katusooke okumala okusaba. Kitange Taata, nkwebaza olw'olunaku lwaleero, nkwebaza Omwoyo Omutukuvu okubanga oli wamu naffe. Kabaka w'abakabaka, Taata nzikakkana wansi w'amafuta go, nzikakkana wansi w'omukono gwo. Omwoyo Omutukuvu jangu eri obulamu bwaffe awe tulungamye, era ekigambo nga kibuulirwa Mukama kifukeeko amafuta Taata kitukole bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Tumaze okusaba, tugenda maaso n'enjiri yaffe ey'olwaleero, enjiri ey'amazima ekubuulirwa Pastor Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ Bunnamwaya, esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prosituuka. Haleluya. Ab'emikwano tujja kweyongerako wali bwe twakoma tuleme okwegulumiza. Yesu waffe yaba atugulumiza. Omanyi bukaba bwakugulumiza ensi etegeera Katonda, naye ate bwegulumiza weka temutegeera. Naye bwe wakugulumiza abantu batandika okulaba ne bagamba omuntu ono alina Yesu, omuntu ono alina Katonda, omuntu ono yayitibwa. Ebintu bwe bityo tuleke Katonda yaba atugulumiza. Weyambule nga naye bwe yabyeyambula ku musaalaba, n'abyeyambula n'aleka kitaawe n'amugulumiza. Naffe mukwano gwaffe tweyambule ebitiibwa. Mukwano gwange enjiri eno yali ekyagenda nnyo maaso, ebyawandiikibwa byali byasigalayo bingi, ate kye nayogerako kye kitono kuba ndoza nayogera ku Bafiripi sura 2 nenkomawo ku lunyiro lw'omusanvu. Haleluya. Naye tulaba luno olunyiro twakoma ku Lwamukaaga olw'omusanvu twalusoma bulungi ddumalayo. Naye nga tulaba nti wano olunyiro lw'omusanvu Bafiripi sura 2 tulaba nga Yesu yeeyambula ebitiibwa, teyeegulumiza yekka. Ab'emikono tuleme okwegulumiza. Buli weegulumiza abantu bagenda kutegeera Katonda wo. Haleluya. Kubanga oba onoonya buwagizi mu bantu, oba oyagala abantu bakugulumize, nereka Katonda. Bayibuli egamba atujja mu kitiibwa n'atuteeka mu kitiibwa. Leka abantu balabe Katonda wo. Omanyi n'obwebabuweereza abantu ne bamanya gy'ovudde bagulumiza Katonda ne bagamba nti mu butuufu omusajja oyo alina Katonda, omukyalo oyo alina Katonda. Twamulaba bw'ati, twamulaba bwe tuti, twamulaba bwe tuti, nga bwe tulina obujulizi buli obwasookera mu biwempe. Obujulizi obwo era bukyakwata ku bantu bagamba butuufu Katonda abalokola akola ki? Akola. Kati ne mu maka go ne ku buweereza bw'otandise, leka abantu balebe Katonda. Lekerawo okweyogerako, lekerawo okweraba nti gwe wekka gw'osinga, lekerawo okweraba nti gwe mutukuvu wekka. Ebyo byonna Katonda waffe gwe twakkiriza yabiraba. Haleluya. Yabiraba. Njagala tusomeko ku batuli Bafiripi sura 2, tugendeko mu Bafiripi sura 2 olunyiro lw'omusanvu. Haleluya. Katandike n'olunyiro lw'omusanvu. Agambye bw'ati ti naye ne yeggyako ekitiibwa bwe yeetwala engeri y'obuddu n'abeera mu kifaananyi kiri eky'abantu, era bwe yalabika mu mutindo ogw'abantu ne yeetoowaza. Haleluya. Yeggyako ekitiibwa ne yeetwala mu kiri eky'abantu. Yesu omuntu n'afaanana n'abantu. Kubanga lwaki? Yali azze kuwangula omubi, kuwangula adde mu kitiibwa ave eno mu nsi ng'awangudde Sitaani. Naye n'atambulira mu kwagala kwa Taata we, n'atakola kwagala kwe, kubanga byonna yali abisobola. Amanyi yali agalina, gaali gamuweebwa, mwana wa Katonda, ate Katonda mulamba. Haleluya. Mwe bizibu okutegereka. Oli Katonda mulamba, ye yeeyambula ebitiibwa n'adda mu kifaananyi ky'obuntu, alege ku nsi bw'efaanana. Si ekyo kyokka, atuwangulire, kubanga omubi yali amaze okusuulibwa. Era singa Yesu teyawangula musaalaba twandibadde tufanga bumunyeera, singa tulina buddukiro. Naye yatuukiza misoni asobole okuwangula omubi ono eyasuulibwa, tusobole okubeera n'eddembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tusobole n'okutegeera Kristo, n'okutegeera Katonda. Naye ne yeetwala ng'abantu, era bwe yalabika mu mutindo ogw'abantu ne yeetoowaza. Sajja yeetoowaza. Abalungi tufaane Yesu. Mwe tunafaanana Yesu ne tuddayo mu kika kiri ekya Kristo kye yeetoowazaamu. Abalungi tujja kulaba nga Katonda atukolera ebikulu n'eby'amaanyi, nga si kweyogerako bweyogezi, si kwogera mu bantu bakuwaane. Tutandise n'okukola emikwano ku bantu b'ensi batuwaane. Tirusi yansinga okutwagala, Yusi yasinga okwagala abantu. Abalungi si bantu kutwagala.
tetukolera abantu kutwagala naye tukola Katonda atwagale. Katonda bwanjagala tekinneetakisa magundi tinjagala. Katonda bw'aba ali ku luuyi lwange ate omulabi wange yani. Katonda bw'aba njagala n'abantu bajja kwagala. Noonya okuganja okuwaba Katonda, kunoonye mu Katonda, tokunoonya mu bantu bansi. Ebyo byokwegulumiza byenjogerako. Balabe gwosinga okwagala abantu, gwosinga okutegeera Yesu, gwosinga okumumanya. Bassebo ne bannyabo si kyekyo. Katonda ye yeetaaga tumumanye. Katonda ye yeetaaga tumumanye. Bw'onoomanya Katonda n'okola okwagala kwa Katonda, okuganja kw'onoonya mu bantu bajja kujja bokka. Nze nkulabyeko. Oyo n'agamba lwaki omukyalo oyo batambuuza naye ng'amazima gennyini agala mubuuza. Omukyalo oli alimba mubuuza naye ayagala mbeere nga ndi awo mwemanyiiza tukole kino ansensere munda. Nze Katonda wange yalabika naye si nze. Haleluya. Mubuuza olumu n'ataddamu nakuddamu naye olw'okuba simuwa budde bwange. Nze obudde bwange mbuwa Jesus. Haleluya. Sikyalina biboozi. Kati bw'onoyagala abantu bakugulumiza ojja kwogera n'ebitasaanidde. Otandike n'okuwaana emizimu ng'ate Katonda yali mu ggwe. Haleluya. Katonda yali mu ggwe. Yalina okugulumizibwa. Tojja kugulumiza balubaye, tojja kugulumiza mizimu. Tulina kugulumiza Kristo. Haleluya. Kati ate abensi bagulumizeeki. Bwe nawaana emizimu Katonda masi mutadde wansi. Bassebo ne bannyabo tunoonye ekitiibwa eky'obwa Katonda. Ffe tukakkane Yesu atugulumize. Ffe tukakkane Yesu alabisibwe mu ffe. Haleluya. Era n'enjiri gye nabuulirako luli tuleke Katonda atugulumize. Ebitiibwa tetubinoonya mu bantu, ebitiibwa tubinoonye mu Yesu. Yesu yajja otuteeka ku ntikko. Si ffe tulina okudda gye bali, bali be balina okudda gye tuli. Kamaffe bazibe. Oli alaajanire era kale omukazi tambuuza naye nga mubuuza. Ayagala mufaanane sisobola kufaanana wansi. Ekyo nakigaana. Nasalawo okutegeera Kristo. Emboozi za Kristo ze nnina. Ebigambo bya Kristo bye nnina. Noba mulwa nange bwe nkubuuzaako, bwe nkubuulyako ebya Yesu nga ggwe toleeta birala nga ggwe nkulekaawo. Haleluya. Kubanga nina gulumiza Kristo. Kamaffe ebazibwe. Tulina gulumiza Kristo ab'emikwano. Ye yaba atugulumiza. Kati bw'otambula mu Yesu ye n'akugulumiza. Abantu bajja bokka. Mulokole. Si ffe. Naye erinnya lye lyeriba ligulumizibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kiri mu Zabbuli 151. Si ffe erinnya lye Yesu yaba agulumizibwa mu ffe. Haleluya. N'agamba ne yeetowaza mu ngeri ey'obuddu ey'abantu era bwe yalabika bw'atyo mu mutindo nga muwulize. Tuli ku Lwamunaana nga muwulize okutuusa kufa kwe era okufa kwe kuli okw'omusaalaba. Nga muwulize ne wano okufa okw'omusaalaba wadde byali bimusobedde wadde byali bizibu nnyo. Teyasalawo kukyusa. Yakola okwagala kwa kitaawe. Teyagamba wano bazze okumunoona, bazze okumukwata, okumutwala. Awo yali badde agamba nze sikwatibwako, nze ndi Katonda mulamba. Yali asobola okwejjayo byonna naye teyakisobola kubanga yategeera nti ali mu mikono gya kitaawe. Naffe bassebo ne bannyabo tuli mu Yesu, tuli munda mu Kristo. Bwe tuba munda mu Kristo ffe tetulina kweraga. Yesu alimu, ffe tubeera mu ye. Yesu yalina okulabisibwa mu ffe. Haleluya. Yesu yalina okulabisibwa mu ffe, so si ffe kulabisibwa mu ye. Abalungi tuleke Katonda akole okwagala kwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu, so si ffe kulabisibwa mu ye. Kati ne tugenda ku olunyiriri olw'omwenda. N'agamba nti era Katonda kyeyava amugumiikiriza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Kyeyava amugumiikiriza n'amugumiikiriza byonna n'abiyitamu
ekisa ne kibeerawo n'awangula omusaalaba era agambye kyeyava amugulumiza n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Haleluya. N'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Haleluya. Olw'ekumi n'agamba ti buli vviivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu, eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi. Era na buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo nga ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Lwaki buli vviivi buli lulimi lwagulumiza Yesu? Kubanga yakkakkana ekitiibwa kya Kitaawe ne kirabisibwa ng'amaze okuwangula omusaalaba. Era ne ku biro bino twatula Yesu. Era biro bino buli vviivi lyonna kalibe ki kakibe ki buli kimu kyonna kivunnamira Kristo. Lwaki? Kubanga Yesu yawangula omusaalaba. Haleluya. Tuleke abalungi Katonda yabagulumizibwa, tuleme okweyisaawo, tuleme okweyogerako, tuleme okulabira tulabe nti ffe tusinga, gundi yasinga, gundi yakola bw'ati, nze mbasinga. Abalungi ebyo byonna si byaffe, ebyo bya Mukama yalina okubirabamu, yalina okubitunulamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Njagala tusomeko ne mu Bagalatiya essuula 5. Ebyo nno lye byawandiikibwa byonna saabisoma. Bagalatiya 5. Tusomeko Bagalatiya 5 olunyiri olwabiri mu mmeka Bagalatiya 5 olunyiri lwabiri mu mukaaga. Haleluya. 5:26 tusome tule bwagamba. Agambye tuleme okwenyumirizanga obwereere nga twesunguwaza ffekka na ffekka, nga tukwatibwa obujja ffekka na ffekka. Obujja businga okuleeta obuzibu. Haleluya. Agambye nti agambye katuluddemu tuleme okwenyumirizanga obwereere. Noddawo niwenyumirizaako wekka, niwenyumirizaako ebitasaanidde. Abalungi ebyo si byaffe. Tuleke ye Katonda yabanyumirizibwa mu ffe. Haleluya. N'agamba ne tweyogerako ne twesunguwaza ffekka na ffekka nga tukwatibwa obujja ffekka na ffekka. Obujja ne weesunguwaza ebitaliimu ebitakwatako, n'osinga ate Katonda we yandisunguwalidde. Haleluya. Ye alina okusunguwala si ffe. Wadde olina obusungu bungi nnyo oluusi nkola bubi, ebyo tebikwatako. Waliwo andaba, waliwo oyo antegeera, waliwo oyo atudde munze alaba nga sigulumiza linnya lye, gwe omulala tebikwatako. Waliwo atudde munze alaba nga sigulumiza linnya lye, oyo alina okunsunguwalira, oyo alina okumpanishinga. Haleluya. Abalungi tuleke Katonda yeyogerere mu ffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ffe tuleme okwewa ebitiibwa ebitaliiyo. Tugendeko ne mu kitabo ky'Abagalatiya era 4:17. Kandabe Bagalatiya 4:17. Tuleme abalungi okweyisaawo ennyo. Leka Katonda atwogere, abantu banategeera buki Katonda ali mu ffe. Kubanga ffe twesalira emisango, ffe tweyogerako, ffe twekola buli bitasaanidde. Olw'17 tuli mu Bagalatiya 4:17. Katusome tulabe. Si kuba nno kyekirabo naye katulabe. Bagalatiya 4:17. Katusome tulabe. Naga si kuba nga nnoonya ekirabo naye nnoonya ebibala ebyeyongera ebibala ebyeyongera ku muwendo gwammwe. Haleluya. Ye atunoonyaamu bibala. Katonda atunoonyaamu bibala. So si birabo bye tulina. Ebirabo nyiza okuba nakyo naye nga sina kibala. Haleluya. Ebirabo tulina naye ate ye Katonda atunoonyaamu bibala. Haleluya. Deka ebibala ebiri mu ggwe birabisibwe. Ensi etegere Kristo, kuba buli kibala bwe kirabisibwa mu nze ekyo bwa Katonda abantu bategeera Yesu gwe nnina. Nonjogerako kino nonjogera kiri nanze nsirisa. Ate sisirikidde mu busungu, sisirikidde mu bukambwe. Nompaliza kino nga nze nsirise. N'ogamba nze nsinga oyo nze musinga nga nze nsirise. Ekyo kibala kya bwa Katonda bwe mba sikibaze mu busungu. Haleluya. Emanyi n'obusungu bubeerawo, abantu bakola obusungu. Abalungi tuleme okukola obusungu, tukole okwagala kwa Katonda kweyongera okulabisibwa mu ffe. Tugendeko ne mu Baluumi 2 ndabe. Haleluya.
Baruumi essula 2 tuleke Katonda yaba alabisibwa mu ffe, yaba agulumizibwa mu ffe, kubanga ne bw'onooyogerako tebigenda kukola. Oteeka Yesu wansi, oteeka Yesu wansi. Ninga neesabira omuntu naawona ne ŋŋamba nze mbasinga, nze nkikoze ku lwange, si nze mba nkikoze, Yesu yaba akikoze. Haleluya. Gwe kola Katonda kye yakuwa. Bw'okola Katonda kye yakuwa ojja kulanga ebintu bibeera birungi. Buli omu singa abeera n'omukuyitibwa kwe kijja tukolera ne Katonda kimukolera. Tuli mu Baluumi essula 2 agambye n'olunyiro olusooka, kyova olema okubeera n'ekyokuwoza gwe, kyova olema okubeera n'ekyokuwoza gwe. Buli muntu anenya tolina kyakuwoza, kubanga kyonenya munno wenenyeza ddala wekka. Okiraba olowooza ffenna tutuukiridde? Nange embeera wano nga neeyita mutukuvu naye ngeri waliwo nsongamu. Kamaffe yeebazibwe. Oyinza okuba nga abantu ab'ekyakyo tebakusongamu naye ng'eka bagamba kakomewo bannange, akomewo agera atandika otutugomya. Buli omu waliwo ekimusongamu. Age nti bw'osongamu oli n'osaliramu oli, oba weesongamu wekka oba weenenya wekka. Haleluya. Ky'ovola nti ebyo tulina kubikola. Ani abikola? N'agamba oba weenenya wekka. Kamaffe yeebazibwe. N'agamba olunyiro olwokubiri, n'agamba nti era tumanyi ng'okunenya kwa Katonda, okunenya kwa Katonda nga kwa mazima, kubanga abo bwe bakola bwe batyo. Okunenya kwa Katonda kwa mazima. Ye Katonda y'aba anenya, gwe tonenya. Haleluya. Kubanga balala bakola bwe batyo. Nasonga moni nze nsinga ono yakola bwati. Okunenya si kuko, okunenya kwa Mukama. Katonda ye mazima. Haleluya. Oyo yalaba buli kimu. Gwe Katonda bimanyi ebiri mu mutima gwange, naye Katonda abimanyi. Haleluya. Oyinza okulabako wano ebyokungulu, oli agamba Luusi yamala, naye ng'ate ye Mukama ye alabamu birala. Aga nti bwe mbalaba kungulu, bwe babalaba kungulu, ate nze munda mbalabamu birala. Haleluya. Ye atulabamu birala. Gwe oyinza okulaba ng'okola bw'oti olaba nti gw'osinga oli, naye nga ye Mukama alaba birala. Ogwo mulimu gwa Mukama, tugulekere Katonda. Fe omulimu gwaffe kusaba, omulimu gwaffe kwegayirira bannaffe abali bwe batyo. Gundi alina olugambo n'ogamba Mukama mukyuse. Kisoboka. Kyuse emimwa gye, mukyuse olw'obujja, mukyuse olw'obukambwe, mukyuse. Ogwo mulimu gwaffe gw'abasabi. Ate teri mu nsi atali mwegayirizi. Kuba toyinza kubeera ng'oli muweereza mulamba nga tosobola kwegayirira. Niba oba togenze kwano ekyawamu, omanyi abantu buli omu alina byasalamu ddala. Abamu nze ndi mwegayirizi, nze ndi bwe nti ne bwe banjiri, ffenna tuli babulizi banjiri. Lwakuba waliwo gwe kikakatako ennyo, naye ffenna nyinza okubeera mu ofiisi gye mwentuula nga nze ndi mukozi wa gavumenti, ndi musawo. Awo nina okwesanguza ku Yesu wange, sisirika. Na buno obwegayirizi bwe buli. Ffenna tuli basabi. Bw'otosabye tujja kumalako. Haleluya. Kyovula nti okusaba bwe tukulema tutandika kwogera bwogezi. Okwogera bwe kugaana n'ogera ne makooti. Abalungi tubeere mu kusaba. Tudde mu kusaba. Tukole okwagala kwa Katonda. Ffe singa tetwetwala na makooti, singa tetwetwala mu bintu ku zerusi, singa tubeera na meeting ezo nti bwe biti. Ebyo birina kudda eno mu kigwa ne tusaba ne twesabira. Abalungi tuleme okwegulumiza. Ndi ku kigambo kya kwegulumiza. Haleluya. Tuleme okwegulumiza, tukole okwagala kwa Katonda yaba atugulumiza mu mazima. Haleluya. N'agamba olwokusatu katusomeko ti gw'omuntu anenya abakola bwe batyo, naawe n'okola ebyo, olowooza ng'olirokoka mu kunenya kwa Katonda. Gw'olowooza olirokoka mu kunenya kwa Katonda ye ngeri gy'atunenyamu. Ye yamanyi. Ate bya Katonda bizibu, si byangu. Katonda yamanyi okunenya kwe. Goyinza okulaba naakoze kinaakoze kiri ate Mukama n'amusasirirayo. N'amusasirirayo. Gwe n'okikola ate nga nakuba kibooko. Agambye Katonda yamanyi.
Haleluya. Yamanyi okunenya kwe. Kati mukwano gwange tudde mu kukola okwagala kwa Katonda. Tuleme okufe okwerabawo. Tugendekera ne Baluumi 12. Baluumi 12. Kamafe yebazibe. Tugende ku Baluumi 12 naye tweyongere tulabe. Tuleme okwegulumiza. Tuleke Katonda atugulumize. Abalungi bw'olwegulumiza si birungi. Haleluya. Tugende ku Baluumi 12 olulwa 10. Naga nti mu kwagala, Baluumi 12 olulwa 10, naga nti mu kwagala kw'abooluganda mwagalane mwekka na mwekka. Mu kwagala kw'abooluganda bassebo ne bannyabo tudde mu kintu kimu, twagalane nga ffekka na ffekka. Mulokole ng'olina okwagala, gw'oli naye mu nnyumba mwagale, oyo omukozi wo mu nnyumba mwagale, mu kyaki baweereza banno baagale. So si kusala misango, sigamba nze mbasinga n'okukuta eno n'oyita eno n'ogenda ogamba musumba kyonna kino. Tuve mu bintu ebyo ebyansi. Ffe tetukyali bansi, tuli baana ba Katonda. Haleluya. Twatondebwa mu kifaananyi kye. Abantu balabe ekifaananyi kya Katonda, si ky'abantu. Tuli batukuvu. Tuli batukuvu ba Katonda. Bayibuli egamba tuli batukuvu naye mutukuvu, ate omutukuvu ali mu ffe. Tukole okwagala kwa Katonda kubanga twakkiriza ne tubatizibwa ne twambala Yesu. Kati bwe mba nyambadde Yesu nina okutambula mu kifaananyi kya Kristo. Haleluya. Yayagalanga abantu nga tasosola, omubi n'omulungi bonna ng'abaagala. Waliwo omusajja yali omugenge nga yali amanyi nti yakyayibwa, teri ku nsaayi sobola namwagala. Bambi nga yeekyawa dda. Ye ng'amanyi teri amwagala, ate era mu biseera ebyo tewaliwo abaagala. Baalinga babaagala naye nga batyo basiga ebigenge. Haleluya. Nga babaagala naye nga batya tamwesembereza, baabateekangamu n'ebide. Bo nga bayita eno nsiri munongofu ekide kivuga. Kati nono omusajja wati wasinkana Yesu nga ye amanyi yakyayibwa, teri asobola mwagala. Naye bwasinkana Yesu wulya bye yamugamba. N'amugamba Yesu, nange osobola okunongoosa. Kubanga lwaki yali yategeera teteri amwagala. Yesu n'amutunuulira n'amanya noono okulongooka kwe ayina kunjagala, ayina kusumulukuka abeere ng'ayagala ng'asonyiwa. Kati n'amusumulula ate n'amugamba njagala alongooka. Bayibuli egamba omusajja n'alongooka ebigenge bye n'asumululwa. Kamaffe yeebazibwe kubanga ye amanyi teri amwagala. Naye naffe tulina okwagala buli muntu. Yesu ayagala buli muntu. Buli muntu tutambule mu kifaananyi kya Kristo. Buli muntu alina kusalira musango. Bamuleetera omukazi yali ayenze ate nga ddala kyali kituufu. Bonna baze beeyita batukuvu. Ne bamuleetera awo ne bagamba labbi ono ayenze, tumukute n'omusajja. Naye lwaki baleetako omukazi yekka? Kyebuuza ekintu ekyo. Musajja ye tayenda. Ne bamuleetera. Yesu n'abayisaamu eggaali bonna. N'agamba naye mmwe ono gwe musalira omusango muli batukuvu. Tiyayomba naye teyaleekaana nabo. Yali yamaze ddu bayisaayisaamu n'agamba nti bano no ebyokuddamu sibina. N'afukami n'asitama wansi. N'atandika okuwandika ne boogera byonna ne biggwaayo. Bw'amala bayisaayisaamu n'alaba nga kyekyo. N'agamba n'akutaamulukuka. N'agamba nti kale atakikolanga kaamukuba oluyi. Olaba nga nabo baali basalira omukazi ono omusango. Bisopu baali omwo, bakabona baali omwo, abasumba baali omwo, bonna. Haleluya. Naye ate walabikawo n'omu. Ye n'addawo n'awandiika. Yagera baweddewo n'akutaamuluka n'agamba omukyala, be baliwo abadde bakukusalira timpawo n'omu. Kati ab'emikwano naffe bwe tuli. Ffe tukulaba wano kungulu. Naye Katonda akebera munda. Katonda amanyi ky'oli. Kyova teweeyitanga nnyo omutukuvu mukwano gwange. Omutukuvu ali omu ye Kristo. Haleluya. Tosalanga misango, tosaliranga gundi musango, towayirizanga gundi, toyogera ku gundi, ffe twogere ku Kristo. Haleluya. Yesu yekkale kaafuuka oluyimba eri obulamu bwo. Yesu anaafuuka atya oluyimba ng'osabira abantu.
ng'obaagaliza ng'obeegayirira bw'alaba akamukonyeeko ng'okka ku maviivi. Kino kyansi yonna si kyoweka, kyansi yonna ng'olumirwa abalala be bakwata ku luusi ng'olaba nga balinga abakutte ku ggwe, bw'olaba nga balinga abakutte ku maama wo n'oga nti Mukama omukyalo oyo, Mukama omusumba oyo, Mukama oyo bw'ati, nga ffenna abalokole kye tuli. Ye Katonda yabaakola ki? Yabaakola. Naye gwe bw'oneddawo ne weeyogerako ensi tejja kukutegeera mu linnya erya Mukama waffe Yesu, kubanga ne Kristo teyamutegeera. Gweze neetegeera gweweka. Kasomeyo koona luno tulabe. Obudde bundiridde empinga, katugendeko wano ku lw'12. N'agamba nti musanyukenga, tuli mu Baluumi 12 olulwa 12. N'agamba musanyukenga mu kusuubira, mugumiikirizenga mu bunafu, munyiikirenga mu kusaba. Kye mbadde mbagamba, munyiikirenga mu kusaba, mugumiikirizenga. Beeramu ng'ogumiikiriza, agumiikiriza n'awangula. Naye byonna tubikolera mu kusaba, bassebo ne bannyawo. Haleluya. Tubikolera mu kusaba. Awatali kusaba tojja byojja kuwangula. Haleluya. Tugende no 13. N'agamba nalo katusomeko. N'amugamba nti katusomeko. Katugende ku lw'14. N'agamba musabiriganenga. Musabirenga ababayigganya. Musabirenga so temukolimanga. Tubasabire busabizi. Ebyokolima kale ebyo biveeko. Tusabirenga bannaffe, tusabiriganenga nga tulina okwagala, tulina okusonyiwagana. Tusomeko no 15. N'agamba nti musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka, mukabirenga wamu n'abo abakaaba. Haleluya. Tusanyukirenga wamu n'abo abasanyuka, tukolerenga wamu n'abo. Oli bw'aba ng'alina ekizibu tusabire wamu naye, bw'aba asanyuse tumusanyukireko. Naye okimanyi nti abantu abasinga n'abalokole mmwe mwennyini bwe mubeera mu bizibu, oli bw'abeera mu bizibu ate osanyuka busanyusi. Okwo kwe kwagalana okw'abooluganda. Mbadde nga maze mulokole bw'enswala mwenna muswala. Ani aswala? Yesu waffe ffenna. Twesanyukirenga wamu, twagalanirenga wamu. Omuntu bw'abeerangako n'ekizibu, bambi ffenna tusabirigane. Ab'emikwano, Mukama abampeera omukisa. Abampeera omukisa. Amanya nsigadde ndi omubulizi w'enjiri Luusi Mubiru okuva Glorious Church of Christ mu namwa Yesu mba Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prostitute. Oyinza okuba nga bandyagadde okulokoka. Nga gwokanze njagala okulokoka. Nsabuddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu mpayo obulamu bwange gy'oli obukyuse. Sonyiwa obutali butuukirivu bwange, osangule ennyala mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu. Njatula n'akamwa kange tindokose. Kitange nkwebaza Mukama. Buli muntu yenna Mukama awudde ekigambo kino. Nsaba Omwoyo Omutukuvu osonyiwe Taata buli muntu yenna abadde ayita mu mbeera eyo. Abadde yeeyita mu mbeera eyo. Nsaba otuwe ekisa eky'okudda mu kwagalako. Tufaanane nga ggwe, tutambule nga ggwe. Ekitiibwa kya Katonda kisobole okulabisibwa eri ekkanisa yo, eri abaweereza abo, eri erinnya lyo Mukama lyeriba ligulumizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa. Amiina.